nenkugamba omperinnya lyoyinza okuwa omwana ow'obuwala eyagogoka ndowooza kyekigambo ekituufu. Zari taito gy'oyinza okumuwa eyinza okulema kubanga buli taito gye wandibadde oyagala eyinza okuba nga ntono ku ye kyali ekituufu ye ng'omuntu. Zari kinajjukirwa era nzize kikujjukiza nti ono ye yali mukyala w'omugenzi Naggagga Ivan Ssemwanga era nga baamala mu bufumbo emyaka 12 beddu nga bazaala abaana balenzi 3 ng'era Desemba w'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa 2011 nakunyonyola nti ababiri bano bayanjula mu maka g'abazali era ku lunaku lw'okwanjula Zari yavaayo n'agamba nti ente ze baali baleese 10 zaali tezimumala kubanga abaana be yali yakazaala 3 baali bangi nnyo okumuwa ente 10 nga tezibamala era ne basaba omuko ayongereko bwe bati omuko Ivan yatuma mu kiraalo ne baleeta ente endala 2 ne ziwera ente 3 mbu olwo buli mwana babenga bamuguze ente 10. Kyokka yadde ng'ebyo byonna byali bwe bityo Zari mu mwaka gwa 2014 tekyamulobera kwawukana na Ivan ng'agamba nti yali asusizza okumuvuma mu baana n'okumukuba mu bantu n'ebintu kale ebifaanagana bwe bityo. Okuvaawo Zari yayagalako ku muzanyi wa basketball Faruku Sempala n'ayagalako ku Lugudde n'abayimbi ng'abo 2 3 4 5 6 7 mbwe batyo. Kigambibwa nti oluvannyuma Zari bwe yali mu nnyonyi yasinkana mwana mulenzi Diamond Platnumz ne babaako obubuuzi obw'enjawulo bwe banyumya era ekifaananyi ne kiruma obumanyizi serefizi nezajja nga bali bombi butoola. Wabula Zari n'avaayo ng'agamba nti tewali wekyawandiikibwa nti omusajja taabenga mukwano gwa mukazi nga mukwano. Kyokka oluvannyuma ne balabwako mu mpaka za Channel O Awards South Africa era bombi era nekikakasibwa nti ababiri bano ebyaddala baali mu maluuve. Oluvannyuma Zari yafuna olubuto kyokka nga baali bakkiriziganya ne Ivan nti ne bwe baawukananga buli omu taddamu kuzaala mwana mulala balabirire baana baabwe. Kyokka Zari yafuna olubuto era n'azaala omwana omuwala Latifa Dangote ng'amuzaalamu Diamond Platnumz ekintu ekitaayisa bulungi Ivan. Kyokka aba akyali awo mu mwaka just gumu bwe guti tannaggwamu na kiwugwe omwana muwala n'afuna olubuto olulala ate era kwegamba stress musajja wattu nemusukkako era kigambibwa ti wano Ivan we yafunira obuzibu kutuuka pressure mukuba paka kutuuka kufa. Olwo Diamond muyimbi Tanzania yali yayawukana n'omuzanyi amanyiddwa nga Wema Sepetu okufuna Zari kyokka yasigala alyankuzibwa nga n'olwansinga ennyo okulyankuzibwa olwamanyika olulyankuzibwa olwamanyika ennyo kwe kuwalampa omwana omuwala eyali mu vidiyo ye eya Salome amanyiddwa nga Miss Mobeto okukakana ng'aliggwako era n'azaala omwana wadde nga Diamond yasooka kumwegaana paka kkooti yasalawo ti ateekeddwa okumulabirira kubanga mwana we. Bw'atyo Zari ku lunaku lwa Valentine olw'omwaka guno yavuddeyo n'ateeka obubaka ku mikutu gye ng'agamba nti kyannaku nnyo era kizibu gy'ali okukikola naye talina kyakukola okugyako okukola ku kyokwawukana ne Diamond Platnumz. Kinajjukirwa nti Zari okufumbirwa Diamond kimuwadde erinnya ddene Uganda nga bagamba nti omwana tu Uganda tulinayo export yaffe nga bwe tulina ebyamaguzi bye tusuubula bwe tutunda ebweru kakati Zari y'omu ku bye twatunda ebweru wabula export yaffe eno kakati yavuddeyo ng'agamba nti ye ebibye ne Diamond maneya ne mye agamba nti bibadde mawulire wonna nti Diamond mwenzi nnyo era n'obujulizi olumu abadde nga ye abufuna olw'okukuuma obukyala bwe kakite
era agamba tebaawukanye nga bazadde wabula nga abaagalana era bajja kusigala nga bakolagana olw'abaana be balina ababiri era nti abaana be abalenzi abana baalina mu Ssemwanga bw'ogattako n'omulenzi omu mu Diamond agenda kubayigiriza engeri y'okukwatamu abakyala baleme kubanga kitaabwe Diamond so nga n'omuwala gw'alina agenda kumuyigiriza okwewa ekitiibwa aleme kumanyirwa nga basajja atyo. Kale nina essanyu okutegeeza ti we twogerera kati Zari Hassan Namwandu ali single and searching era mbadde nsaba abakulu ab'enjawulo omuli mukulu Frank Gashumba, mukulu Musumba Pastor Bugembe, mukulu Otunu, mukulu Afande Juma Seiko, ensonga eno mugirabirenga ddala mwe munaamanya kye mulimpa.